إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Abooluganda tusanyusa okubeera nga tusinkana mu kaseera kano nga twejjukanya kugamu ku mateeka ga Allah nga nekuyino bye tugenda okwejjukanya leero erikwatagana okukola umura tujuya bulungi nnyo ekolebwa mu kibuga Makka, tekolebwa mu kiwalala wonna. Ekyokola ekibuga kino kyankizo nnyo mu bibuga byonna eby'oku nsi byonna, kyekisinga obulungi n'obutukuvu ku nsi yonna. Abooluganda, umura tugikola tutya era kyeki? Umura kuba kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omusinza ng'okola ebikolwa ebyayo tujja okulaba n'ekigendererwa eky'okumusinza obudde bwonna. Tugikola tutya? Omuntu nga otandise olugendo lwo ng'ogenda mu kibuga Makka, ekigendererwa ogenda kukola umura, olina okumanya ebintu bino wammanga ng'oyingira ekibuga Makka. Nga tonnaba kuyingira ekibuga Makka, olina okuyitira ku bifo bye bayita miqaat. Miqaat ebifo bibiri bitaano, naye kyoba oyingiriddeko kyonna oba oyingira ekibuga ekyo Makka n'otandika okukola emikolo egya umura. Kyekiringa minisita oba president oba abantu bonna oba chairman, naye okuyingira mu ofiisi oluusi bangi nnyo tomala gayingira. Okitegeera abooluganda, oluusi obeera osooka kulaba sekurita benga, osooka kulaba sekurita oluusi n'omukuumi bengoyi, abantu nga bataano kumutuukako. Nabwekityo ekibuga kino kyankizo nnyo emikolo gino. Ng'oyingira mu kibuga Makka ogenda kukola emikolo gino, olina okusookera awo mu kifo ekyo kye bayita miqaati. Era obanga ogenda ababakutwala bawaze nabo bavunaanyizibwa babimanyi bulungi nnyo nga bajja kutuusaawo mu kibuga mu kifo ekyo ekya miqaati, obeere ng'okolawo ebintu byabwe tugenda okuba nga tubiraba. Lwaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba hunna lahunna waliman ata alayhinna. Ebifo ebyo bye miqaati, kyonna kyoba oyingiriddeko omuntu aba alina okuba nga tayitawo buyisi, abeere nga atuukirawo akole anuyirirewo okulamaga kwagenda okukola mu kibuga Makka okwa umura. Ng'otuuse mu kifo ekyo, ebintu bino bikulu nnyo okuba nga obikola omusajja n'omukyala. Wuliriza okuba nga okola ebintu bino wammanga. 1. Okunaaba, oba osobodde okunaaba mu kifo ekyo ekya miqaati naabo mu bigo gonna. Watasobodde al-amru waazi, oli free okuba nga okola ekiddako ky'onaaba osobola. Ekirala kiri sunna, kyagalwa nnyo okubeera ng'omuntu akendeeza ku njala ze weziba nga mpanvu mu kifo ekyo azikendeeze. Era kiri sunna okuba muntu yeekuba kawoowo. Ekirala ku basajja bambala engoye 2 ze bayita ihiraamu, enkutu ezo ngoye 2, bajjamu engoye zaabwe zonna ne basigala nga tebalina kye bambadde ku mubiri gwabwe bonna, wadde akantu ak'omunda tewabeerako kye bateekayo. Ne bambala engoye ezo 2 ne ku mutwe tebalina kye bateekako. Ekirala omuntu aba asobodde mu kifo ekyo ekya miqaati asobola okusaayiramu eraka 2 n'abanga azisaala laaka ezo 2. Wamala okuba nga amaliriza bulungi, omusajja oyambadde bulungi ihiraamu zo, weekozeeko bulungi, engalo ozikendezezza, wekubye kawoowo oyambadde, oba onaabye n'oyambala ihiraamu ezo. Omukyala naawe oba osobodde okubikola n'oyekendeza enjala n'obeera nga onyirira bulungi nnyo n'oba nga oyambadde engoye ennungi. Omukyala tayambala ngoye z'abasajja, asigalawo ye mu ngoye ze za bulijjo. Naye olugoye lw'omukyala nga Sheikh Nasiruddin al-Albani omumanyi w'obusiraamu ono yatugamba nti olugoye n'abamanyi abalala, olugoye olusinga okuba obulungi eri omukyala nga lwambala lwe lugoye lwa black nga lugazi bulungi nnyo olumubikka omukyala. Lwaki?
lwe lugoye lwalalikibwa ku bakyala abawangayo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kiseera ekyo ze bayatiikirirwamu kubanga bambala. Olugoye olusinga obulungi olugoye lwa bbulaaka, naye abakyala bangi nnyo balina design ez'engoye ze bambala zibuliko obumyanso colors ez'enjawulo, tezirina buzibu, naye olugoye lwa bbulaaka tunokoddeyo ne tugamba nti ate lwe lusinga okubanga bulungi. Ng'omaze okukola ebintu ebyo omaliriza bulungi nnyo, weetegeka okubeera nga oyingira ekibuga Makka, yogera ekigambo kino nti labbaika Allahumma umratan. Ay Allah, yogera labbaika Allahumma umratan, yogera ekigambo ekyo ekiraga nti omaze okumalirira ng'ogenda kukola umura. Awantu awo bagonda bange ng'omaze okumunuubirira, awantu awo ekigendero kyawe ekirala ekikulu wategeezebwamu nti onuuyiriridde mu kifo ekyo ogenda kubeera nga oyingira Makka okole umura. Tekirina kukontana wavudde ewaka, wavudde Uganda, wavudde wa yonna mu kifo kyonna kyewavuddemu ng'onuuyiridde ogenda kukola umura. Naye ate okunuuyirira kuno okujjuvu era okukola mu kifo ekyo ekyamiikaati nti ate kati oli redde, oli omaliridde bulungi, weeteeseteese, ogenda kubeera nga tolina kina kimu kikulabankanya okujjako kubeera ng'okola mikolo gya umura. Abooluganda, ng'omalize bulungi nnyo abooluganda, ebintu bino ku muntu aba amaze okubeera nga amaliridde agenda kukola umura mu kifo ekyo, ebintu bino taddamu kubikola paka wamaliriza emikolo gya umura. Number 1, enviiri ze taddamu zikendeezaako wadde okujjako akantu akamu. 2, enjala ze taddamu zikwatako. 3, engoye eziraga ekikula tazambala, engoye eziraga ekikula ky'omuntu. 4, okuyigga ebisolo ebinyonyi tekikkirizibwa ng'oli mu mikolo egyo. Okuwasa, muyinza okuba mwagenze muli mu gurupu omuwala omukyala n'omulaba n'omwegwanyiza n'omusiima, tekikkirizibwa kubeera ng'omuntu akola kintu kyonna kimuleetera kuwasa nga n'oba omuwala omwegombye, bireke bulesi olwa Mukama Katonda wo, olibikola nga ovudde mu mikolo ng'ozeeyo ewammwe abooluganda. Ekirala era kyekyo kirina akakwate ku kiwedde ebyobufumbo, okugamba omuntu nti omwagala oba okumugaga nti kudeetinga tekikkirizibwa. Era kyova olaba wali ekigambo ekyabamanyi ekisinga obulungi ekirungi, omuntu abanga azze okukola umura oba azze kukola hijja mu kibuga Makka, azze ne muganda oba omuntu we amuzira okuwasa, kubanga ajja kubanga atebenkera. Tukiraba oluganda, naye wanaaba azze nga azze n'abantu basajja talina nawe abayita, bino bireetera okubeera nga alabankanyizibwa sitaani eziyinza okubeera nga zimuleetera ekirowoozo nti mugambe akagambo akunyiriridde. Ebintu ebyo kyova olaba abakyala babambadde engoye za bbulaaka, ayambadde bulungi n'abikka n'amaaso. Bino ebintu bino ajja kuba nga ali wala nnyo nabyo okuba nga bituukako. Ekyo okuzannyikiriza munno tekikkirizibwa. Obuwoowo, omuntu takkirizibwa kubeera nga addamu yekuba kawoowo. Omusajja ekisembayo ku mutwe gwe tokkirizibwa kubeera nga oteekako kintu kyonna. Twalabe nti omusajja ayambala engoye 2 zokka ezo ku mubiri gwe, tateekako ku mubiri gwe kantu konna. Woba omaze abooluganda nga tumaliriza mu kifo ekyo, tubeera mu gurupu nga tumaliriza twogera ebigambo bino nga tutandika okuseeyeeya okuyingira Makka n'omuzikiti gwa Haramu. Tugamba nti labbaika Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tuddamu ebigambo bino bye twogera mu kifo ekyo. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tuddamu ogwokusatu. labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak.
osobola okubiwandiika bitegeeza mu bufunze nti oyanukudde omulanga ogw'okubeera nga okola okulamaga okwo okw'e Makka ng'otuukiriza ibaada eyo ya Allah subhanahu wa ta'ala gye tugamba okubanga tukola. Atasobola kubeera nga abyogera mu mutwe, biwandiike kapapulako obeere nga obisoma. Oyinza obiwandiika mu nnyukuta Luzungu, Luwarabu, n'oluwandiika mu nnyukuta nga za Luzungu oba Luganda, bati ng'oyatula Luwarabu. Bisobola okuba nga obyatula oli wali mu kifo ekyekitiibwa abooluganda. Ebigambo byogera okuviira ddala okutandika okuseeya okuva mu kifo ekyo ekya miikaati paka oyingirira ddala omuzikiti ogw'e Makka. Otuuka mu muzikiti awo ebigambo bino bisirise, ate yingira omuzikiti, osabiddwa yingira omuzikiti ng'omuzikiti gwonna egibeera mu nsi. Yingira ogende paka ewali ennyumba ya Kaaba, ennyumba Kaaba ogirengere. Gendera ddala ewali Black Stone, bajja ddi kulaga ejjinja eriddugavu Al-Hajarul Aswad. Wanaaba tuliraba bulungi, waliwo ekitaala ekya guliini bakiwanika waggulu ekiraga nti awafaawo awantu awo ewali ejjinja eriddugavu tandika okwetoloola Kaaba. Tandika okwetoloola Kaaba awantu awo, tandika okwetoloola Kaaba. Kwetoloola Kaaba emirundi 7 okuva awo ng'otandikira awo wali ejjinja eriddugavu paka w'okomawo manya mulundi gumu bw'otyo paka womalayo emirundi 7 abooluganda. Nga weetoloola tewali dduwa yajja nga nkalakkalire, wabula osaba mu lulimi lwonna lw'oba oyagadde. Oba osaba omuntu tubina ebyetaago ebyenjawulo, bisabe Katonda wo, bisabe Allah. Oba edduwa ezajja mu Qur'an ey'ekitiibwa, edduwa ezajja mu bitabo bya hadithi, beera nga ozisoma kwegamba okusoma nga weetoloola Kaaba. Chance yaweebwa nga yateebwa si nkomeke nti olina kwogera bino ebimanyikiddwa. Osaba Allah subhanahu wa ta'ala, tumusobya Allah agatte obusiraamu, ayunga oluganda lwo, oyamba abantu abaavu, atusonyiwe amazambi ge tukola, atuyingiza ejjana y'ekitiibwa, atukingiriza ebibonezo bya Kabbuli, atukingiriza ebibonezo by'omuliro n'ebyetaago ebirala, n'edduwa zonna essaala omuntu azisaba mu kafaako. Waba amaliriza omundi ogusembayo ogw'omusanvu, agenda mu kifo kye bayita Maqaamu Ibrahimu, baba bamulagawo mabega waayo n'asalayo laaka 2. Oba tasobodde kuyimirira mabega waayo, wonna waasobodde ayimirirawo n'asala laaka 2. Kirungi nnyo laaka esooka n'asoma qul ya ayyuhal kafirun, laaka ey'okubiri n'asoma qul huwa Allahu ahad. Omuntu ng'amaliriza ayolekera n'ayegenda mu kifo kye bayita Swafa ne Marwa. Tamanyiwo aba ali mu gurupu ne banne bwe yakoze nabo, kyobola busi kirungi ng'oli wekka toyina gwe mundi ogusoose kujja Makka tomanyi kwawukana ku banno bozze nabo. Mukolere mu gurupu, muyambagane. Omuntu aba atamanyi ayambeko munne nti tumaze wano tudda wano, osobole kubeera nga omaliriza ibaadayo eyo gyowagiridde ng'ova ewammwe. Ng'ogende wali Swafa ng'otandika okubeera nga Swafa ne Marwa kitegeeza ki? Oba ogenda kudduka oba ogenda kutambula, si kudduka. Mubeera muno okudduka kutonotono naye nga kuba kutambula okuva mu kifo bakiyita Swafa baba bakulagawo paka e Marwa n'ogenda n'otuukawo w'ogenda wodda. Naye nga w'ogenda ng'otuuse mu kifo ekyo ekya Swafa oyolekera Kaaba. Oyolekera Kaaba n'oyogera ebigambo bino, oba tobimanyi biwandiike ku kapapula osobole okubeera nga obyatula. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzab wahda. Ne oba tokimanyi osobola okubeera nga oyogera ebigambo byonna ng'oyolekedde Kaaba, ng'owanise emikono gyo ng'omwanjagira Mukama Katonda. Womala tandika okutambula okuviira ddala mu kifo ekyo ekya Swafa, genda okomekereze baba bajja kulagawo ekifo ekya Marwa, era nawo otambula emirundi 7. Mu kifo ekya Swafa tandikirawo, genda 1, komawo 2, ddayo 3 paka omalayo emirundi 7 obeere nga omaliriza
kyagalwa nnyo omusajja w'otuuka ku bitaala ebya green biba birayikibwa noba ng'oddukamu oyanguwamu okwawukanako ne watali bitaala bya green. Omukyala toyanguwa wabula omusajja gwe aba ayanguwa ng'otuuse ku bitaala ebya green. Obivaako then otambula oluli nnomo. Omalayo emirundi 7 awo oba onaatera okumanyiza umurayo. Ekiddako genda omusajja osalako enviiri zo zonna, ekyo kisinga obulungi. Ate omukyala kendeezako bukendeeza ku nviiri zo kadira unmula ekyenkana. Omukyala kendeeza ku nviiri zo ekyenkana ekiraga ennwe y'engalo yo, nsuubira ntegerese bulungi nnyo, si ngalo yonna wala panti eyo eri kungulu. Amakulu agavaayo okumanyisa kino nti omukyala kendeezaawo obukendeeza ku nviiri zo tozimalaako, ate omusajja kisinga obulungi kubeera nga omalako. Awo nno umulayo oba ogimaliriza oba olifuli okuba nga oddayo ewammwe. Mu bufunze empagi ezikola umura ze zino wammanga 4, era omuntu oba ng'olese emu ku zo manya umura eriko akabuuzibwa. Kisooka al-ihramu min al-miqaat, ng'ova ewammwe oyingira ogenda Makka, genda ku miqaati. Ekifo ekyo twakikonyeeko kwolerawo emikolo gye twagambye. Omusajja yambala enkutuzo enjeru engoye, omukyala gwe toyambala sigala mu ngoye zo. 2 at-tawaaf, eno mpagi nkulu nnyo, kwetoloola Kaaba mirundi 7. 3 okutambula wakati wa Safa ne Marwa, mpagi nkulu nnyo. 4 okukendeeza ku nviiri eri omukyala, ate omusajja okuzisalako zonna ne ziba nga ziggwako. Tugezezaako okubeera nga tuttaanya kye bayita umura, tukyogerako mu bufunze. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize byetunyonnyodde era atugase nabyo abooluganda, atusinkanye abantu abalongoofu, atusonyiwe amazambi gaffe. Tuli mu kisiibo, tuyimirire tumuwanjagire Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.